kyeyabadde ayogera kyangu naye ate ng'ate erimu amakulu g'amaanyi kyempise paradox yagireetedde mu bitundu bya ngeri bbiri statement eyo nsaba owulirize bulungi kansubire nti oli bulungi sembera tuleegemuuko ku bwongo kasitoba nga wakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omuwembogo okuba nga mukulembezeewo kiriza nti buli kaseera tujja kubanga tukuleegamuuko ku bwongo bajja kuleegamuuko ku bwongo naye tujja kugondezagondezaamu kyekikola enjawulo ate nga kyetukuwa kibeeramu alaali statement gye yakoze ekaluba era nzibumu nnyo obanga tolina bwongo obulungi statement gye yakoze etuteekamu kye tuyita paradox eringa running against common sense eringa eyagala okusukka ku ntegeera yaffe naye oba togitegedde gwe oyinza ogidumira kubanga yayise namu basajja bakakensa gwe yayise Malcolm X okitegeera statement eyo ekuleetera okulowooza nti kyeyabadde ayogera kyangu naye ate ng'ate erimu amakulu g'amaanyi kyempise paradox yagireetedde mu bitundu bya ngeri bbiri statement eyo nsaba owulirize bulungi ekisooka message esobola okuba nga yabadde ya bantu babiri wuliriza esobola okuba nga yabadde ya Ssemujju Nganda ng'omuntu message eno webanga yabadde ya Ssemujju Nganda nkulu nnyo era esobola emuteeka mu kye tuyita emusika okuva mu kye tuyita background deals emizannyo egyo gye badde bazannya against the people nga balowooza nti bagezi nnyo era nga balowooza nti entegeera yaabwe yanjawulo nnyo ku y'abalala nga tebasuubira nti Kyagulanyi asobola okukola ekintu ekyenjawulo okusinziira ku bo ebigambo lwaki nze gamba nti toduma n'olowooza nti omukulembeze yabadde agamba mwe muleme kwogera ku Ssemujju ngenda kunnyonnyola ebigambo bye badde nga boogera nti Kyagulanyi tasobola kukulembera ggwanga kisobola okuvaako Kyagulanyi okubanga kwe yajje okujja message eyo nkugambye yagireesenga ya byamagero oba yangero proverbs abamanyi proverbs yange eri mu ngero nenga tasobola kubanga omukulembeze yazze against bannankyukakyuka okubanga mubadde mutereeza ebyo bye mulaba Ssemujju Nganda byabadde akola mu byate n'abaddira n'abawandikira message eyo message nzito so esobola okubanga yabadde ya Ssemujju naye ng'emusikayo mu kye tuyita background deals adde mu kye tuyita reality bwaba esobola okubanga si ya Ssemujju yekka kubanga teri open oyo gwe bayita omukulembeze kati fatusa mu kye tuyita paradox ne tulwaniraawo ani yani so webanga Ssemujju kimukakatako okubanga abiwuliriza n'atereeza wayina okutereeza kitegeeza nti omukulembeze yakyali open tasobola mujajinga okusinzira ku message eyo nkugambye engazi nnyo nenkujjayo webanga teyabadde ya Ssemujju jjukira abaami ababadde boogera ebyakalebule ebisusse kati webanga si ya Ssemujju nga yangi nga yo nga bannankyukakyuka kyesisuubira omanyi lwaki gamba nti sikisuubira omukulembeze ng'oggyeko ba member of parliament azaakugamba nti teweesiganga bannabyabufuzi ekyo kimu nakugamba nti ba MP nabo bannabyabufuzi yakuwe ebeetu nakugamba nti mubakube nga mutooki so okusinzira Ssemujju byabadde ayogera sirowooza nti bibadde Kyagulanyi abadde tasobola sunsula nti abantu bano badde balya mu lulime ne mu luzise ate nga tebaagala kulaga sayidi gye bagwamu so sobola kulowooza nti message eyo yaffe naye weebanga ya munnansi gwe munnankyukakyuka waliwo ebintu at least bye wandibadde oyigamu bye tulina okuyigamu ekisooka Ssemujju yamaze okukomba ku paasi lyabadde oba Ssemujju yakombye ku lyanda eryanda lyabadde ayita switi bulijjo okitegeera y'ensonga lwaki yakoze okwetonda eyo nsonga emu gye tuyina okuyigirako ffe nga ffe nti ekyo Ssemujju yamaze okkirozaako y'ensonga lwaki yeetonze kati bw'obanga oli wakumulumba oteekawo provision eyo nti akyayinza okutereera ensonga ey'okubiri gy'osobola okuba nga oyigirako nti omuntu akyuka ebyaddala kati wakyuka omuwaayo opportunity oba omukisa ogwokubiri tomanya asobola okuba omwomugaso
mu maaso oba mu biseera ebijja. Lwaki nti bannabyabufuzi ffe betutagala tambula nabo batambula n'endowooza egamba nti mu politics ebyobufuzi temubeeramu bukyayi bwankalakkalira. Eyo embeera ebeerawo kati ono engeri gyali mukulembeze mu revolution ate wamala okutukulembera tuyinza okugamba nti ffe ne tukyusamu ye president kitegeeza naye agenda kuyingira ebyobufuzi wabula ebyobufuzi abiyingira nga biri smart sibyo bino ebitugamba nti politics is a dirty game. Politics abeera dirty game nga mwe mumufudde okubeera dirty game. Waliwo enguzi waliwo okweryamu enkwawa abeera dirty game. Naye omukulembeze waffe waveno nga tutenga revolutionist n'ayingira ne tumuyingiza politics ali smart. Ate oba nsonga lwaki tetwesiga baki bannabyabufuzi nga munnankyukakyuka. Ngenda kusaba wekaba nga message eno yabadde yaffe bannankyukakyuka abantu ba bulijjo abalwanirira eddembe lyaffe. Ngenda kusaba omukulembeze atusooke atusonyiwemuko ku luno. Tetusobola kugamba nti that is if message yabadde yaffe. Tetusobola kulaba Ssemujju byabadde akola ng'abuzaabuza abantu netugamba nti tetugenda kumugambako. Omukulembeze tugenda musaba atuleke Ssemujju tugira tumuliraliramuko mu nsobi ezo zabadde akola asobole okufuna wekibanga kituufu nti abantu bakyuka asobole okufuna watandikira okukyuka amanye nti ekituufu yali nsobi nga we yalabye wali n'agamba nti Kyagulanyi bye yali alaba yali tasobola kukola ki kubiraba. Naye nine okukkiriza simanyi lwaki sikukaka era singira mutegerayo nina okukkiriza nti message eno yabadde yaffe yabadde ya Ssemujju Nganda n'abo abagwa mu kaliba ye entegeeza abali bagwa mu kinywi kyekimu okubuzaabuza bannayuganda kabalowooza nti bo bategeera nnyo era batusobola okujanyinga nti Kyagulanyi musiru tasobola kuba president. Yabadde yaabo abali wansi mu category ya Ssemujju Nganda we twogera ku bampuuga twogera ku bino ekisajja sagala kyogerako nekibeera ne kasuku ekyo ndowooza mukitegedde n'abalala. So tubereke ekyokuyiga eno message temugidumira. Ono ye mukulembeze gwe twalonda awamu ajja kukozesa ngiro kubanga naye muntu tolowooza nti Ssemujju bye yayogera tebyamuluma. Don't you think like that? Never. Kansubire nti oli bulungi sembera tulegemuko ku bwongo kasitoba nga wakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omuwembogo okuba nga mukulembezeewo kiriza nti buli kaseera tujja kubanga tukuleegamuko ku bwongo bajja kuleegamuko ku bwongo naye tujja kugondezaamu kyekikola enjawulo ate nga kyetukuwa kibeeramu alaali. Statement gye yakoze ekaluba era nzibumu nnyo obanga tolina bwongo obulungi. Statement gye yakoze etuteeka mu kye tuyita paradox eringa running against common sense eringa eyagala okusukka ku ntegeera yaffe naye oba togitegedde gwe oyinza ogidumira kubanga yayise namu basajja bakakensa gwe yayise Malcolm X okitegeera. Statement eyo ekuleetera okulowooza nti kyeyabadde ayogera kyangu naye ate ng'ate erimu amakulu g'amaanyi kyempise paradox. Yagireetedde mu bitundu bya ngeri bbiri statement eyo nsaba owulirize bulungi.